This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Olunaku olwaleero kwe tuba tutandikira era akulaba ayagala kumanya amannya go na nsonga ki ebiyisiza olunaku olwaleero. Amanya kitibwa Alfred Nyakaana. Yakwongezako ku ddoboozi. Amanya kitibwa Alfred Nyakaana. Eryo ly'erinnya lyenkozesa ku media ewakyagulanye. Nvuddeyo oba tuvuddeyo ne bannange okusiima General Musale byakoledde eggwanga. Yensonga lwaki twekutte nze ne bannange ne tusobola okuwaayo akatono ke tuyina okumusiima. Lwaki ye? Kuba wano mu ggwanga ffe tugenze okulaba ennyo nga ye General Musale yakyasinze okuyamba buli muntu, owa wansi owa waggulu, ayina n'atayina. Oli bwagamba nti kuno okulinga kwetega oba kuba luseke okusinziira ku mikulu oyo byazze akolera abantu nga tubiraba byonna ensonga ze ziggwera mu ssente, aba mutuufu? Oyo taba mutuufu kubanga ffe tuvuddeyo okusiima obusiimi si kuba luseke wabula kusiima busiimi omukulu oyo byakoledde eggwanga n'okwagala ensi ye. Kubanga tolimuwulirako mu bya politikisi, tolimuwulirako mu byagamba nti mpagira gundi, naye buli muntu agenda mu maaso ge amuyamba. Ayambye sectors nyingi, ayambye buli sector okuviira ddala kuba kati iffe twagendayo okwo nga bapromota bali eyo bajjudde bati, naye omusajja bonna baavaayo ng'abayambye nga tewali atoma nti omusajja tatuyambye. Nawe waako? Nange kennyini nagendayo okitegeera, naye yogwa omu ku abo abaafuna ku ssente. nali nfunye ku ssente ya General Musale, ekyo sisobola kukyewakana. Kati wendaba kwogwo omutima gwakoledde eggwanga ne bannayuganda, kaŋŋambe nti nsi yonna kuba nasangayooko n'abeeru nga bagenze wa musajja oyo, ekitegeeza ayamba buli. Mukulu Loni, ekirowoozo idea nani agireeta eyogamba nti omukulu mu musiime ku lunaku luno olw'ameefuga? Sebo ndi wansi wa mukama wange ono era ekirowoozo yakireese era ekirabo Sebo yakigemulidde. Sebo lwaki leero nga tuli ku meefuga kigwanidde kitambudde n'olunaku luno. tukitwale nti mmwe bamu ku bantu be baavayo ne bagamba nti babakooye eggulu ew'omukulu, mugendayo oluusi nga temulina ku appointment. Sebo ekyo kinziriremu. Okugenda ew'omukulu oyo nga tetuli ku appointment, ffe tetugendangayo nga tetuli ku appointment. Okwo kuba kwetumiikiriza. Yensonga lwaki tuvuddeyo n'ekirabo atukkirize tugende tukimukwase, era tetusobola kugamba nti katugendeyo by force. Bw'aba tatukkiriza tusobola okukireka ne tutakimuwa, okwewala ebyo ebyokugamba nti bagendayo nga tebalina appointment. Ekyo tetukyagala. Era awe kiba kisoboka tusobola ogisabira waneeno nti Sebo jeno tuyambe tujje tukwase ekirabo kyo, naye ng'eno si ya appointment gye tusaba, wabula tuvuddeyo n'ekirabo ky'omukulu General Musale kyekino.
ekirabo tumaze okukiraba. Omuntu ayinza okwebuuza Alfred Nyakano ne ttiimu yonna ku lunaku luneeno lwaki mukoze ekirabo kineeno era muluubirirwa ki? Ffe tetulina kiruubirirwa wabula twatudde nga ttiimu, kale abalala basigaddeyo balina bye bakwasaganya, naye twatudde nga ttiimu ne tugamba naye nedda, General Musale okusinziira ku be tuwulira ayambye abantu bangi era n'okwagala eggwanga lye alyagala nnyo. Yensonga lwaki tuzze ku luno olunaku nti ayagala eggwanga lye ate leero independence. That's why tuzze ku luno olunaku tumuwa n'ekirabo kye. Kibatwalidde ebbanga ky'okuba nti mufuna ekintu kino oba mutuuka ku kintu kino era kyabamazeeko buzito bwa ssente bwenkanawa kuba tulaba matiriro kyekyo. Kitutwalidde ebbanga nga tukibala era nga w'omanye nti tubadde mu kwesonda, tusonze akasente ke sisobola kwogera wano ku kamera wabula tutaddemu okusiima omukulu ku byakolera eggwanga Uganda n'ensi yonna, kubanga n'abazungu bennyini nabo babeerayo, kitegeeza tayamba Uganda yokka. Kyatubadde tusaba oyongere ku ddoboozi osabe omukulu okutwala ekirabo kyo kubanga kyensuubira tonnaba kwogerezeganya naye namugamba nti waayi tulina engeri gye twagala okusiimamu. Yes. Ssebo General Musale akandwa naho nkusaba ne ttiimu yange otukkirize tujje tukwase ekirabo ky'omukama wange. Twasiima era twasiimye byokolera eggwanga ne bannayuganda basiimye. Yensonga lwaki twavuddeyo ffe ne tusituka tujje. Ssebo tukusaba tujje tukwase ekirabo kyo. Ssebo General Musale omuntu w'abantu era omwagalwa w'abantu era kitaffe, tukusaba tujje gy'oli tukwase ekirabo kyo mu butongole taata. Tetulagira bulagizi wabula tukusaba n'obuwombeefu obw'amaanyi tujje tukwase ekirabo ky'omukama wawe. Ground TV, 100% entertainment.